أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الكرام، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumutenda Allah atenderezebwa n'amatenda amajjuvu agataliimu nsobi yonna, amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna, ageetaaga okuwa obudde omwana Adamu agakozese mu kubeera nga asinza Allah we, olusinzo luteetaagisamu kwejjusa luvannyuma lwa bulamu. Olusinzo lutaliimu kwejjusa luvannyuma lwa kuva mu bulamu bwa nsi. Allah tabaraka wa taala atuluŋŋamizza nga mulimu gwaffe ogusigadde okumusinziza ku buluŋŋamu bw'atuwadde. Ng'era Allah bwe yagamba nti Allah bw'akuwa okufumiitiriza n'okumutegeera n'okubeera ng'olowooza nnyo kumukwatako, faqad utiya khairan kathiira, nti Allah aba akuwadde ebirungi ebisinga. Twetaaga kufumiitiriza Allah tabaraka wa taala n'okubeera nga tumusinza olusinza olutaliimu kyekubiira. Mu transport waffe yenna gwe tukozesezza n'eŋŋendo n'olugendo tutambudde lwe twakatambulako nga tulina we tugenda tukomekkereza nalwo, tukomekkereze nga Allah atusiimye, tukomekkereze nga Allah bye yatutuma tubirina. Kituufu bwe ziba ŋŋendo zo tuzitambudde. Oba ntegereka bulungi? Bwe kuba kutambula tutambuddeko kye tutambudde kituufu, era bwe tutuuse tutuuseewo. Simanyi bwe njogera okutambula mu kutegeera. Tuyina stages kwe tuyina okutandika okuyitira. Allah wetuteekateekera okutambula nti wano olina otutuukawo ne wano olina otutuukawo. Bwe kuba kutuuka Masaka watuuka, bwe kuba kutuuka mu Nnyendo watuuka, obulako kutuuka Kampala mu paaka enkadde. Ezikunona zikole zitya? Zikunone. Salamu alaikum. Tubulako kutuuka mu paaka ezitutwala zitutwale. Bwe kuba kuva Jjinja Kayunga twatuuka dda, abamu tuli Kalajja, abamu tuli Nakifuma, tuli mu paaka tulinze zitutwale zinnajjula, naye esimbula naffe ejja nga bakategerekeka. Wallahi olugendo lwo tululina, naye kibuuzo omugugu gw'olina gukumala? Mu lugendo lw'osimbudde omugugu gw'olina gukumala? Naam, wasimbula okuva gye wava n'olinnya wa booda oba takisi oba kagaali, Allah yasinga okumanya. Buli omu alina olugendo lw'engeri gyalutambuddemu. Waliwo olwangu nga yatambulidde mu nnyonyi, private jet. Salamu alaikum. Waliwo abatambuliddeko mu private jet nga nnyonyi. Golowooza onyonyi ne wakagaali ani asooka otutuuka? Onyonyi yakola atya? Kalala wa motoka n'ow'eggaali, era wa motoka n'owa piki asooka ow'emmotoka, ate ow'eggaali agosooka ow'ebigere. Bangi Allah abayisizzaawo nga bayitiddewo mu nnyonyi ne bayitawo. Simanyi oba fomula gyendese mugitegeera, nga twabasooka okutambula ne batusooka okutuuka, nga b'olugendo lwabwe Allah yabanguya ku speed ne baba nga bayiseewo. Kyendegeeza kyeki
nga ku nsi teyamalako yadde akatikitiki. Olwatuuka bw'ati ne bamuteeka ku nnyonyi ne bamuzzaayo. Waliwo abaliwo nga batambuza bigere nga n'abantu bennyini nga beeta nga n'abazzukulu babuuza nti jjajja nga totuuka gy'olaga. Nga lwaki bamubuuza totuuka gy'olaga? Kubanga ye atatambuza bigere bwe bali ku boodabooda bamusanga. Imamu wange jendi tegedeseeka abantu bangi bambali ku bigere abantu tuli ku booda tulumba wallahi. Naye nga tugoba ki? Akhiran kuddayo ku paaka zitutwale paka gye twava. Bangi bali mu mmotoka batuyitako, abalala tubayiseeko. Naye olugendo lwotambudde bala ne stage yewasookerako Allah natuleeta mu mbuto z'abakadde baffe tuwangaliddemu ebbanga lyetuwangaliddemu tetumanyi bye twakola bye twakola biki ne tuvaayo stage eno givaako. Ne bakuteeka ku stage erina okuleeta ku ggaali n'oyavula ku kagaali ke wavuga n'okavuga paka lwasanga bodabodayo ogisangidde emyaka 18 tuli fenna n'olinnya bodaboda ogivugidde ebbanga bakuvugidde ebbanga ku bodaboda kwoli weevuze gwe kennyini emyaka ogitutte olinnye takisi ekutwala wa ekutwala mukono ofune zikutwala e Kampala n'obeera omuvubuka n'owasa oli mu takisi ogenda ne tomanyi wajja olaga takisi neekuvuga tuli fenna neekusula mu paaka mwowangalidde mwozalidde abaana muza okuzalyamu abaana wasizaamu oguzeemu ennyumba okoze biki olindako kimweti ani akusimbula awo ani akusimbula mu paaka akutwale woyina okugenda. Allah kyagamba mu Qur'an a'udhu billahi minash shaitani rajim wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Allah tuganti bannange byonna mubikole naye olunaku lwe bagenda okuteeka mu mmotoka nga bakuvuga kinnawatta baba bakyogera kinnawattaka nga bakutukulubeesa turjauna fihi ila Allah nga tuvuga nti wenne wano tukyayinawo sse oteekwa kuddayo wani wa Allah. Tegeka bulungi abange tukole nnyo era tusabe nnyo Allah tabaraka wa taala atuwa obulungi mu bye tukoze. Aya gyenkulembeza Allah yagamba mu Qur'an taqullah lifenna taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Abanga tutya Allah waffe tumutye kubanga tumugondere Allah. Abatukulembera betuvuganya bali kumufuwa nga balina kusinzaani Allah tabaraka wa taala. Allah yabuuza wa kaifa idha jama'nakum liyawm al-jam'i la rayba fihi thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun. Allah gamba mulowooza mutya kiki kyolowooza muli lugenda kubeera lutya olunaku Allah wagenda tukuŋŋaanya olukuŋŋaanya Allah tuzeyo gyali buli omu Allah mwekyamuwa wa hum la yudhlamun nga tewaliwo gwagenda kulyazaamaanya buli omu afunne accordingly ku kye yakola atya. Ogamba n'enswala ey'abamagharibi nga kituufu wagisaala tozze kusaala ngaekyali kikulesa okusaala wali ozze kubanja gobanja ali omusanga mu swala omukwatire mu tawuni bangi tujja okusaala bakulabe bakuwa omukyalo ow'omwami nolina abeera mu swala kusaala nolaba omukyala ng'ali ku muzikiti asaala naye nga tasaala wa Allah ng'ekimusaaza ki alaba omusajja amulabe ng'asaala amuwase akhira ne omala omuwasa ng'ennyambala ekyuka ng'esswala ebula ngati nasanga omukyala ku muzikiti nga buli kannaku eswala gikwatira ku masiri ogenda okutuuka abalala tusaala naye nga omukyala nakwagumana gati omwami oyo yasaala omwami yayambala bulungi kumbe munonye mubbira bantu
oli ajjako amanyiri Allah ampadde omusajja ine eddiini ogenda okutuuka ng'eddiini yakungulu munda temuli kukuula bantu kubuzabuza baana b'abendi naye waliwo olunaku tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun Allah lwagenda okuwa buli kintu buli muntu amuddize kye yakolerera amuddize kye yakolerera wakolerera ki wasalanga ku lwa Allah wayambalanga ku lwa Allah okolanga lwaki wanaudhu billahi min dhalik saba Allah tuwe kituufu abange tutye Allah tusinze Allah ng'ekituufu bwe tusinza ng'abatukulembere bamusinza Allah tabaraka wa taala muntu oyo mutima gwaffe tuweeyo nga tuwayo ku lwani wa Allah wategese bulungi tuweeyo nga tuwaddeyo ku lwani ku lwa Allah abanga bebitiibwa bangi bantu tebamanyi nti obulamu bw'ensi wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur tewali obulamu bw'ensi tebulira kye buli illa mata'ul ghurur kiyita mu bulujja mata'ul ghurur kiryawo zetulabaga nti mata'ubuta agayiika omuntu n'abeera mu nsi ng'alowooza edduniya agenda kugenda nayo n'atawaana okuleka okusinza Allah n'abeera ku birala byonna essola nemuyitako okusiba tekumuyitako agoba ki situganye nekakuwa ekyokulabirako seeka kyemmanyi bwenjogera ku kooko mumumanyi kokowa yabeera kooko ono gwe balimu ono abamanyi obulungi abalimi ba kokowa abo babeera n'ennimiro nnyingi nga essamba ddene kooko gwenjogerako era kooko awooma nnyo naye bw'osanga omuntu omutuufu alina kooko nga mungi asobola okugana seko kulyamu kooko anesinga mukodo bukodo era njagala banyumiza kano lwe tugenda tusanga ennimiro ya kooko gye tugisanze tumugala twagala kulya kuki ku kooko n'atugamba ekintu eki natugamba mwagala kulya kooko ndi alhamdulillah nze siina mutawaana mukole mutya nandi buli ayagala kooko lya kooko gw'oyagala yenna yingira mu nnimiro eyo olya kooko gw'oyagala tula wansi lya kooko naye with condition emu saagala yeetika kooko abamali mukyegerereza abakooko tebakkiriza simanyi lwaki saagala yeetika kooko neegi ekyokubiri simutwala nsigo zange kuba ye bizinesi temukola mutya temutwala kooko n'ensigo temuzitwala ne tutula wansi abali bansingako obukugu mu kulya kooko balyanga 4-5 ng'oweddeyo nga n'omuti ogumu togususseeko tebugumaze nako olya ebikooko 2 ng'oweddeyo bisanyalaza amannyo biwoomerera nnyo situli fenna ensigo z'omusajja katuzireka mu nnimiro muli eza kooko ne kooko we netumulekamu takukkiriza kutwala naye deneki bwe tumaliriza ne tufuluma ennimiro ne tudda eka totambula bwetuti mu kkubo kooko gwe twalidde ng'ate tuga twagala kuddayo tulyeyo salamu alaikum oba bitegeerekeka wallahi natula era otatuka wakane ntula wansi n'ebirowoozaamu naye nga ti Allah yeewuunyisa wallahi duniya bweri ne duniya bweri akafaananyi kenkuwadde kakumale bumaze okumanya eduniya bw'otuuka mu duniya nnyini duniya yaajagala nga bw'ogisanze obanegereka bulungi akuwa bino ebirimu nga bisikiriza naye nga tebirina mugaso mu duniya bakazi twala tuli fenna esente funa ekirungi wazze tokola ki toyina mu duniya wajja toyina nga naffe twagenda mu nnimiro yakooko nga tetuyina wajja toyina naye bakukkiriza buli kirimu kola otya lya naye with condition totwala coconut ne mu duniya eno njagala kutegeeza mu duniya totwala mukyabugaga neki ng'oli bwe yatugana okutwala kooko era ofuluma nga bwe wazze ne duniya eno gifuluma nga bwekoze etya n'ensigo ezandibadde valuable
nazo zennyini ozireka ne mu duniya eno wallahi bwe tukusanga ng'olina ekikumi ng'okikutte ng'oli mu maiti yeekutte ekikumi tukikuggyako tuga nti bulaazi otwalawa ssente zaffe. Salamu alaikum. Wembuuliza obakoko abaakuwadde oba abeera yeeyambye bamala kunsomeramu busomezi ne baga nti wakoko oba omuyambyeko kimu kubeera nga gwe omuterekedde ensigo zanafunamu ssente nekoko we n'omulekawo kuba ye kapito. Bangi mu bulamu bw'ensi tulowooza mu kukola bye tukola tukiina Allah abadan abada. Wallahi Allah ye abamusinza gye bali. Even twetereze bwetereza kubanga tetulina kigenda kukola ku nsi obireka bulesibwa awo njagala tugende buswaki tuzilizana njiro tujjukanya nayo biidhnillahi tabaraka wa taala. Allah agamba mu Qur'an a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddith akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة كامبwe yetaaga kufumitiriza n'okuwa obudde olowooza nnyo ku Allah byayogera ng'atutegeeza. Allah agamba atya obutamala budde. Allah yagamba idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Allah akbar. Shaywan aya zino igamba nti idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Njagala unyambeko amakulu amatuufu genyina okunyonyola abantu. Idha zulzilatil ardu zilzalaha bweriba eyugumiziddwa. Temulaba nti twepankapanga wallahi ensi egenda kuyuguma. Mumulindeeko nali mu kabuli agenda kukirozaako yaumamma. Era ekitulagako nga bw'oyogedde webale nnyo oleesa enkuba. Oleesa enkuba. Salamu alaikum. Olunaku lwabadde lwa jjo musisi olunaku lwabadde lwa jjo wali kakunyumizeeko kano. Olunaku lwabadde lwa jjo Allah tabarak wa munene byatuuse mwereka gulu yejo okumanya Allah yagani yasegenda kuyuguma onakulejo nalabye embeera mwade muno nabadde mu tawuni ngenda kusala magalibi twade bude magalibi okumanya Allah yagera kabi manyi Allah agenda kuyugumya ensi buli omwata ndiko kukala nga tamanyi munne egulu lyagaza nelikyuka mu butikitiki zero embeera nekyukirawo kibuyega najja ladu nazaliwa kuyitangana ngazi oda kuva Allah ebimyaso nebitangana buli yabadde ayina kayanise mbwa tunda musimanyanga edduuka likyaliwo bagaddewo ninga nti Allah owa boda nga agisamba omugere nga takyayagala na ssente ayagala kimu kuddaka nga mulamu abali ewaka bali mu kuyingira ennyumba nengamba ya rabbi kiki kino era omusajja nambuuza nti seeka ogenda mu tawuni ng'enkuba ezze tujiraba gwenkuba kunze wanji. Allahu akbar. Ngendo okulaba nga nabo ku muzikiti bapulaninga kusaala swala bbiri omulundi gumu nga teri yalina pulani egamba nti kanyige wano obudde butereere. Teri yagamba munne nti asoko wegameko wano buli omu ayiiya
wenalabidde nti n'omuntu ali abeere walalabanga ewuwe kumpi buli omu yaddusa ebikumi kusanga nnyumba ye yeebake. idha zulzilat al-ardu zilzalaha abanga eriyo olunaku Allah lwagenda okuyugumya edduniya eno ebyo mwepankapanga temuli b'amaanyi wallahi kati amaanyi tegakola abange olunaku lujja mulabe mu society ngana mu bantu eyo ebweru Allah naleeta amataba ne gayiikawo buli kayumba ne bakasenda nugati ne bino gyebiri pozi kati binatuuka wuwo bwe binaatuuka yaahe ojja okulaba nti obwezi bwobadde okulaba bulaba olunaku lujja nga lukambwe n'agamba idha zulzilat al-ardu zilzalaha sheikh obadde okinyonyola nti Allah bali bayugumiza ensi eno oluyugumya wa akhrajat al-ardu athqalaha ensi efulumye ebizito Allah byategeeza mwe muli ebintu bye twakola nga tetubimanyi mwe muli abantu Allah byetwala nga baali b'amaanyi mwe muli bye tumanyi naye tutakola ki ensi efulumye buli kizito ekiriyo kye tutamanyi kye tutunoonya ensi ebeerenga wallahi towegomba naye manyi ekintu kyabaite musisi bw'ayita wano ogamba nti ensi ogenda kugwayo ogenda kugwayo nze nabeerako nali sibeerako train weyita tuli fenna naye lumbandi ku luguudo mu kibuga amanyi train weyitira banyimiridde bwente bali boda ndesewe komawo kunona kati ate tunudde eno emmotoka gye ziyitira simanyi train nti ejja weyayitawo natula butuuzi wansi nga mpulira nzenna wendi mababa mubadde kiki ekiguddewo ngaawa ngenda okutumemeka nga train yegenda nagandi kasooka embeere waneyitawo siikugwa ngangwa naye nga ngenda gwawo Allah agenda kuleeta embeera nga teyeetaagako muntu kubeera mugezi yadde wamaanyi n'agamba waqala al-insanu ma laha omuntu agenda kwebuuza nti what is going on kyekigenda mu maaso nga neyeebuuza kyekiddako Allahu akbar tusaba Allah tusaasire atutuuse ku lunaku olwo nga tuliba atunyweze kwate tugenda kubeera lwangu lwa kunywera tuli fenna yagani yauma idhin tuhaddithu akhbaraha omuntu agenda kubuuza nti ewange kyekiguddewo bamugambe nti nedda yauma idhin tuhaddithu akhbaraha lwe lunaku Allah lwagenda okubeera nga nnyonnyola buli kyama kya buli muntu kyeke nkivunde bulungi ensi lwegenda okuba mawulire gayo barakallahu fikum ensi lwegenda okuba news nga tetulaba bukedde tetulaba NTV wabula ensi gye tuwangaliddeko etaliiko yo nga taliiko gataliiko nfuufu gono ng'ekuba gali gennyini ensi w'amawulire agagamba gatya nti munnange bulijjo badde ng'osumbuwa ng'onkodako ebikyamu olunaku olwaleero nina okutotola ebyokola onakolera nyina okubulya ebyokola bwenzi wabukolera bubbi gye wabukolera bulyazaamaanya butasaala butasaddaaka bubbi ensi yennyini nga yekuwako obujulizi ereeta amawulire gaayo nga buli omu amuyinako amawulire ensi ekuyinako amawulire ki ensi si bantu edduniya eno miti nsozi nsolo biwuka binyonyi bikulinako mawulire ki Allahu akbar nakulujja teruli wala mu bwongo bwaffe mwe mulowooza bwe tulabiranga ennaku zidduka tuli mu mwezi gwa 7 nga twakayingira omwaka mulowooza tulagawo omwaka twakaguyingira juzi twakalayidi 2 kumbi nze ndaba ne periodi gye yakayitawo akaseera kakayitawo kalinga ka wiki 2 twali ey'ekisiibo tulidde ey'ebisolo yiino tuyingidde muharramu tuli mu muharramu wakati mwaka mpya mu Busiraamu tuli mu muharramu mwezi mpya mwaka mpya
olowooza speed gye tulike tutwalawa wa Allah abana bangi babuzaabuza mu kutunulira obubina bw'abakazi ffe tusooka mu kwegomba abaana betuzadde ffe tusooka bakaba basajja ffe tusooka obubbi ffe tusooka kamunyumizeyo ne kano wallahi si yeewunyise si Allah atuleetedde embeera netufukira embeera tufukidde embeera omukyala salamu alaikum tulya kano kasitole keewunyisa omukyala yagezesa bbaawe seko kawulira kano omukyala yagezesa bbaawe ajja n'essimu ye omukyala yennyini waliwo omukyala omu yali azanya omuzanyo gw'omupiira football waliwo abakyala ababeera bweru nemuno mu Uganda mwe balinga asaba omupiira gw'ebigere omukyala oyo ng'alina ennamba ye t-shirt gy'akoze atya gy'ayambadde ennamba gy'asamba kati omukyala ono agezesa bbaawe agamba naye n'omusajja ebirowoozo bibiri luddawa tuli ffenna era ye bw'alaba omukazi ebirowoozo bibeera ku mukazi oba biba tebimuliiko kyekyali ekigerero ky'omukazi agezesa bbaawe ajja ne ka vidiyo oli omukyala azanya omupiira bwe yateeba goolo tuli ffenna bwe yateeba goolo n'abuuka mu bbanga n'akola serebule n'ajaguza oba negeeka bulungi omukyala ajja n'essimu alaga bbaawe nga nsooka ojja olabe sooka olaba omukyala ono goolo gy'ateeri n'amulaga goolo ku ssimu n'amukola bw'ati essimu n'ezannya kagoolo ne bateeba goolo omukyala najjanga adduka emisinde n'abuuka mu bbanga n'akola serebule wamala okukola serebule omukyala ye teyatunuulira ssimu ono alaga omwami yatunuulira mwami we maaso kwe gali ng'omwami amaaso gali ku mabeere gali kabina salamu alaikum kati omukyala amala abuuza omwami amugamba nti mukulu omukyala omulabye nti ye kati ku ngeri gy'omulabye mbuulira ennamba gy'abadde ayambadde ya t-shirt nnamba ki wallahi ng'omusajja tagimanyi naye nga oba obadde olaba muzanyi mbuulira ennamba abadde ayambadde ennamba mmeka kubanga obwedde omukyala obwedde atambula agenda tutebanga ennamba ekola ki erabika ekyalaga omukyala nti obwedde omwami tali ku birowoozo bya mupiira buli gwasamba ali ku bubina bw'abakazi namabeere ga mukazi na feesi kubanga ennamba tagikola ki era omusajja teyalina mudde bulowooza nti omukyala amwetaaza kumanya ennamba omukyala gy'asamba era emubuuza emirundi ng'etaano asamba namba meka omwami atamaaso wallahi bangi bwe tuli omusajja aba atambula mu kkubaawo omukyala n'amuyitako naso wallahi era bw'obanga Allah akyakuwadde obuwoomerevu bw'obukkiriza nga bweta ku mukazi ozza amaaso mabega wallahi Allah bakusaasidde bangi bagamba nti bakola sunna ya nabi Muhammadin ekiragiro kyemukuba yeeriiso litya kuba yeeriiso pako lira kugeerayo mutaddamu kuba yuli akubiri mwe muyiiye bangi bwe tuli abamu batomerwa bodaboda lwakuloba wallahi abalala bali mu kubeera nga emirimu gibalemye n'aba mbeera yeeyo naye eriyo akaseera era weebuulirire ng'otya Allah mu ntambula z'otambula ebigendebwa bibeere birala tuli ffenna oleke kwonooneka kutuuka awo naye bangi obulamu bugenda kutuuka nga tetusobola bitegeera ebyo ng'obulamu nga ne babakolaga omukyala wali ng'embeera etabanguse nga tosobola kubeera ng'omentaininga nti obitegeere Allah agamba yauma idhin tuhaddith akhbaraha waliwo akaseera ensi lwegenda okuwa amawulire gaayo nga gawa obujulizi eri abantu ffe awo amawulire nga gategeeza ffe nti olunaku lutuuse luno mululaba nti lwe lunaku Allah lwe yabasuubiza nti lwankomerero tuli ffenna amawulire agategeeza nti yawma alqiyama etuuse Allahu akbar kyembaga tusabe nnyo Allah olunaku lutuwemu obulungi Allahumma amin nagamba bi anna rabbaka awha laha sheyi komyewewo sheyi wange bi anna rabbaka awha laha mazima Allah mulezi waffe mulezi wo Allah embeera yakikyusiza alese akaseera katuuse Allah yatandika embeera gye mwalimu ennungi ng'ensi ntebenkevu awha laha
ne kati yalesewo hayyo n'obulamu buno embeera n'ekyukirawo era embeera ekyuse Allah aleese kati si bya ssanyu mbawa amawulire gano Allah mbadde obusobozi ne mbawa amawulire gano mbategeeze ekigenda mu maaso mbawa amawulire agaliwo Allah yampadde obusobozi yanzikiriza kuba ffenna ebituwo Allah yatusobozesa okukola kitukola ki tunulira olaba Allah yagamba mu Qur'an nti olunaku lugenda tuuka yagamba Allah yawma nakhtim a'udhu billahi minash shaitanir rajim yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu omuntu agambe nti waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina qalu antakana Allah antaka kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra omuntu agenda tuka kuna kula enkomerero ng'alinayo okulowooza nti agenda kwewozaako ennyo gwe wena Yesu asubira okwewozaako mu maaso ga Allah ku byewakola ng'okozesa omumwago waliwo akaseera k'okwewakana biggweyo Allah asibe omumwago gw'amala ogusiba watukallimna aidihim Allah obusobozi emikono gyaffe giwa obujulizi kwebyo byonna bye twakwatangako byonna bye wagenda okwatako okwata ku bina bw'abakazi obba bantu okuba bantu obba ssente byonna buli kimu omukono kye gwakola omukono guwa obujulizi watashhadu arjuluhum Allah agenda kwogeza emikono n'ebigere biwa obujulizi obusembayo emikono gigambye nze nnakwata nze omuddu ono bwe yalinga akola omusango nze nnakwata bwe yalinga awaayewa Allah nze nnakwatanga bwe yagendanga ku muzikiti nze natambulanga bwe yagendanga mu ndongo nze natambulanga bwe yagendanga okubba nze natambulanga ng'ebigere biwa obujulizi ng'omumwa Allah agusibye kuba alina ekiragiro ekigusiba nga bwe yaleeta abatayogera nga teboogera nga tebaguyina ogenda beera nagu nga tekukyakugasa nga Allah akulaga nti akuyinako okumanya kwonna Allahu almustaan olunaku olwo naye Allah agamba omuntu bigenda musukkako bimusukkireko ddala nga takyabitegeera yeewunya ensi ng'alaba buli kimu kifunze oba tofundirirwangako nsi omuntu abuuza omubiri gwe agambe nti waqaalu lijuludihim lima shahidtum alaina abuuze ebiyungu bye nti bannange ebiyungu byange lwaki mumpaddeko obujulizi bimugambe nti qaalu munnange antakana Allah tusonyiwe bulijjo twagala okubwako obujulizi naye olwaleero tufunye chance antakana Allah atwogeza ani Allah atwogeza twayagala dde okulomba kujja ku byozza okola omubiri mukoowu gye tuli gwe guli okutuwaayo antakana Allah njogeza antaka kulla shay'i oye Allah yogeza buli kitonde na buli kintu kyonna wa huwa khalaqakum awwala marra munnange Allah yakutonda mu ntandikwa ng'olina kumusinza n'ogaana tuyo olunaku buli kimu ekigendo okukyuka kati kikyatulinako ekitakwetaaga nga kituwaako obujulizi fizikale ng'owuli omukono gwo gwe gwogera kati mbuuze okakasanga obubeera ku poliisi nga babuuza omubbi salamualaikum ne tubuuza wano omubbi ani atuteesereza imaamu wano n'osirika omukono gwa nti bannaye nze nzikutte ono yazimpadde oyinza okuddamu okwewakana wallahi oba owedde era tugamba bugambi bwe tubeera mu bali abatategeera Allah nti omusajja yakoze eddogo lino likola lireese omubbi era wabeera musawo muganda bano abashirikushiriku abafunye abawagizi tuli fenna gwe naleeta omubbi nga ebiyungo bye byogera nti bannange nze nakoze bwe nti balaba tugamba nti simayanga bobbanga omutwe gukola guti n'ogenda ng'otidde ewa Allah kigenda kubeera nga riyo kyaddala nga kyaddala linda olunaku ebiyungo byo ogenda okukwako obujulizi mu bwenzi bwe mu bubbi bwe mu bushiriku bwo ebigere bigambe nti bannaye Allah nze nayingira essabo amudani nga ngenderedde ng'ono yantutte natta omuntu nga nze kutejjambiya Allahu akbar nam tugende mu maaso agamba Allah
agamba atya yauma agamba yauma idhin yauma idhin yasduru an-nas ashtatan liyuraw a'malahum. Allah agamba yauma idhin yasduru an-nas ashtatan liyuraw a'malahum. Naam, kulunaku olwo abantu bagenda kuzuukira. Allah agenda kutuzuukiza nga buli omu afa kimu kulaba mirimu gye, alabereza lusize sizoni eweddeko amakungula ge gafaanagana gatya. Waliwo abagenda okujja nga bageesunze, waliwo abagenda okujja nga tebageesunze, nga tebagala naggalabako kuba bamanyi bye baakola. Waliwo agenda okujja nga ayagala okulaba emirimu gye, swalaze, ebisiibo bye, swaddaaka ze, naye nga waliwo atayagala kuziraba. Waliwo olunaku olugenda okujja nga buli omu asaasaanye, nga kimusaasaanyiza anoonya mirimu gye. Mbuuza gwe tunaatuzuukidde nze naawe tugenda kuba tunoonya ki? Tudduka tunoonya mirimu. Waliwo bamirundi ebiri, eri agenda okubeera nga anoonya emirimu gye agirabe, waliwo agenda okudduka nga tayagala gisembere. Ngera Allah yagamba nti omuntu agenda kukwatibwa ekitabo kye abuuze maali hadha alkitabu, ayi Allah kitabo ki kino kyompadde? Tekireseeyo kazambi wange yenna yadde ekirungi kyange kyenna illa ahsaha, okujjako nga kibindeetedde. Allah yagambira agamba atya wa amma man utiya kitabahu biyamini au biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya. Allah gwali saasira nafunda ekitabo kye nga kiri safe ku mukono ogwa ddyo, agenda gamba nti bannaye nali nkimanyiro ekitabo kyange kiringa mwana nga ddeeka, ne bamuwa lipooti nga yakulembedde. Omanyi bwagenda asanyuse ne buli gwasanga mukuba agenda gimulaga. Ate asembye akola atya? Salamu alaikum. Asembye mu kibiina akola atya nga alina lipooti ye? Tasobola nakukkiriza giraba. N'omuzadde gimubuuza ayinza namuga tebagimpadde. Ne ku nkomere bagenda kutuwa lipooti zaffe nga naye oliaga tayagala nagiraba. Naye mbabuulire mbajjukize, wallahi gwe kennyini omanye ebiri mu fayiro yo. Salamu alaikum. Buli omu amanye ebiri muki mu fayiro ye. Bana yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Bana ekyannaku nnyo wallahi kiruma. Fenga ku nsi tukwegomba, tukulaba oli mulungi nnyo, osaala, osiiba, osaddaaka. Wallahi Allah agenda okuleeta nga gwasinga obubi. Olunaku lugenda tuka nga abamu babi. Kunaku lw'enkomerero olukatagenda kubeerako kwekweka. Wallahi kyekyewunyisa. Allah leeteza ali mu maaso gammwe nga nsekererwa. Allah tukingirize. Bangi betwegomba nga bagenda kujja ng'emisayi gye balina ku ngalo zaabwe tegyegombesa, nga shiriki kwe batudde. Naye nga kungulu twatugamba nti alhamdulillahi wa mujjana, nga ne wafiire olunaku lwe wafa twakusalira eswala nga tugamba nti alhamdulillah, tukwogerako birungi. Waliwo olunaku Allah lwagenda okuleeta ebyama by'okwese. Lwaki tutereeza? Kuba bwemanyi ne fayiro yo. Banaye wano wetuli ku nsi nga tuli mu kulya koko, tulekeyo ensigo z'omugagga ne koko tumuleke mu nnimiro. Tugenda nga tatulina yadde kakoko n'akamu. Ennimiro gifuluma nga wagiyingidde, edduniya gifuluma nga wagiyingira. Byosanze oliddeko buli tolina kyotwala, tolina kyoleese, byonna obireka kuno ku dduniya. Lwaki otuuka okufuuka kiwajji n'okomayo gy'okomye? Ne wefuula omusiraamu lwakubba bakyala,
ne wafuna omusiraamu lwakuba basiraamu banno, ne wafuna omusiraamu lwakwenda ku bantu, ne wafuna omusiraamu ennyo lwakubeera nga oyagala kuguleko. Lwaki tokola busiraamu okulwa Allah? Oddewa Allah. Allah agamba nti wattaqu yawman turja'una fihi illa Allah. Byoba osinga okutya ti olunaku lwogenda okudda ewa Allah wannamunigina. Allah akulaga ebyo wadde ng'okola nga togenda kulyazaamaanyizibwa. Lwaki otya abantu? Fenga tetulina kye tuli. Nze nange neeyiiya, n'omulala yeeyiiya, alina ebizibu bye. Bannaye nze tera okugamba abantu, wallahi abantu tebasiima. Assalamu alaikum. Bw'onaakola okusiimisa abantu nga bw'otidde nga tebasiima, ne bw'omuganda nga tasiima, abantu nga tebatwagala, baseka kungulu nga tebatwagala, ofa ki nabo? Ne bw'onaavaawo nga bagenda kusigalawo, amanyi g'olaba olina nga baagalinako. Tetwebuulirira oba abange kati mu byonna kiki twagala okulaba? Abange tusinze Allah waffe, olusinzi olutaliimu kwerekereza nti nno bwesikole kino. Kubanga kaseera katono nnyo bino biyita, bino bigenda kuyita, tusinkane yatutuma Allah.